Emu ku nsonga enkulu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga zaayogeddeko ey'okulonda kwa bonna okw'okubawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ebadde ensonga ya kumwanjo nnyo. Katikkiro wano akubirizza Obuganda okulonda abantu abo bokka abalimu ensa era abassa ekitiibwa mu Nnamulondo ne Ssaabasajja Kabaka okutwaliza wamu. Munnabyabufuzi omutuufu omu ayinza okulemesa bannabyabufuzi 10 ababi okuyisaamu ekinattattala eggwanga. Mubadde mubiraba nammwe. Mulimu empulunguse abakyamu bayinza okujja naye singa oyisaamu omuntu omu asobola okuyimirira ku makuge n'akutaasa obulabi. Mu bufu ebumu Katikkiro wa Buganda akubirizza abantu obutasendebwasendebwa busente butono okuwaayo akalulu kaabwe wabula balonde abantu abanaabakolera ebyo bye beetaaga. Naabo bonna abeesibye okuba pulezidenti tewali n'omu alina sente mu nsawo ye kukola ebyo. Babalimba bonna abeesibye okuba pulezidenti tewali n'omu alina sente zikolamu. Oluguudo lwa sente nnyingi nnyo oba wazijjeemu. Bonna bakosa nsimbi zammwe ez'omuyiwa omusolo. Wabula omutuufu kwabo y'oyo akwata ssente zaffe n'azikozesa ebyo ebituusa nga bannayuganda, amalwaliro agalimu abasawo n'eddagala, amasomero agasomesa ebigasa abaana baffe, asobola okufunira abantu obw'ebintu bye balima ew'omugaso, eyeesamula enguzi n'obulabbayi n'ebirala ebiyamba omuntu asembayo wansi. Wano asinzidde n'alabula ku batiisatiisa ko n'abatandise okuteekawo olulimi olutiisatiisa okukuba abantu amasasi kyategeeza nti si kya buntu ekigendera okutoobola eddembe ly'obuntu ko n'okuggya abantu ku mulamwa. Katikkiro atangaazizza kulonda okubindabinda n'asaba akakiiko k'ebyokulonda okwetengerera nga kalangirira abawanguzi olwo bannayuganda basobole okufuna ebyo bye basuubira mu bakulembeze baabwe. Tusaba n'akakiiko ebyokulonda okulonda okwesigika. Omuntu bw'awangulwa mu mazima kimuluma naye akkiriza. Omuntu bw'awangulwa mu mazima kimuluma naye akkiriza. Omuntu bw'alowooza nti asigala akukuuma. Mukuumaddamula wano mu lukiiko lwe lumu asinzidde n'ayanjulira Obuganda ebimu ku bituukiddwako mu mwaka guno n'ekigendererwa eky'okukyusa Buganda ku ntikko. Mu bino Katikkiro mwategeerezza Obuganda ebimu ku birungi ebituukiddwako mu kisanja kye era n'asuubiza okulambulira Obuganda mu lukiiko olunaddako. Katikkiro wa Buganda agenze maaso n'asuubiza Obuganda okuddamu okunoonya ettaffaali amangu ddala ng'akalulu kamaze okulondwa. Katikkiro ayongedde okukinogaanya mu kwogera kw'Omutanda gye buvuddeko ku ky'abaana ba Buganda ko n'abaana mu bitundu bya Uganda ebirala batwalibwa mu mawanga ga Buwarabu okukola obuddu ate nga bazadde baabwe balimbibwa nti bagenze kukola mirimu mirala. Abantu baffe bangi naddala abawala bakabasanyizibwa babasiba emigwa ensonyi babasibira mu mayumba kumanga balinga abasibe ate ne sente wali sente ze babawa. Minisitule yaffe ekola ku nsonga z'abantu ba Kabaka abali ebweru empulira ow'ekitiibwa Ssendawula emaze okukola alipoota ku nsonga eno era enoonyerezza. Alipoota baajanjudde mu kabineti kyokka nagiteesaako. Tunamala okugisoma n'okugyekenneenya tujja kujanjula mu lukiiko nga twongereza ku bubaka bw'Omutanda. Obwakabaka bwa Buganda bukyagendera ddala mu maaso okutuukiriza ebyo ko n'ebyo Katikkiro bazaasuubiza ebikwatagana ku nsonga ssemasonga 5 omuli obwerufu era nga bwe twogera ebimu ku ebyo ebitandikiddwako biraga nti obwakabaka bwa Buganda bulina we butuuse. Wano Katikkiro agenze mu maaso n'okwanjulira Buganda ezimu ku nteekateeka agamba ng'okuwangula omusango Buganda gwe yawaabira gavumenti ey'awakati ku ky'okukugira Omutanda okugenda mu ssaza lye ery'e Bugerere era n'ategeeza nti akyagenda mu maaso okubitegeeza Obuganda.